10 z'abasiraamu olunaku lwa leero zeeyiye ku muzikiti gwa Old Kampala okutuukiriza ekiragiro kya Katonda eky'okusaala Idi oluvannyuma lw'okutuuka ku nkomerero y'ekisiibo emu ku mpagi 5 ez'obusiraamu. Abasiraamu olunaku lwa leero bakuŋŋaanye okuwulira obubaka okuva mu bakulembeze b'eddiini ey'obuyisiraamu. Abakungu bangi okuva mu gavumenti nga kw'otadde n'ababaka b'amawanga ag'enjawulo nabo beetabye mu kusaala kuno. Mu kwogera kwe mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje akulisiza abasiraamu okumalako obulungi ekisiibo era n'abasaba bagende mu maaso n'okukuuma empisa ze badde nazo. Mubajje era alaze obwennyamivu olw'obusambatuko obugenda mu maaso mu mawanga g'abasiraamu ssaako n'okweyawulayawula byagambye nti byonna ekifaananyi ky'eddiini emanyiddwa ennyo ng'ey'emirembe. Essente ezimalibwa mu byokulwanyisa ezo ze tuwulira zibeere nga ziyamba kujja mu bantu waavu, zireme kukozesebwa kuyiwa musaayi gw'abakkiriza, musaayi gw'abantu basaalumanya n'okubeera nti bakkusa balala ate ffe bennyini nga bwe tusiirira. Ye ssentebe wa Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Abdul Qadir Balonde asabye bannayuganda okwagala nnyo ensi yaabwe ate ng'ababuulizi abalala bawadde okulabula eri abo abaagala okubba emmaali y'obusiraamu. Tulina okwagala eggwanga lino, tetuyinza kwesinza Allah peacefully nga tetulina ggwanga. Bo abeetabye mu kusaala Idi beebazizza omutonzi okubamazaako ekisiibo era nga baagaliza bannaabwe olunaku olw'essanyu n'emirembe. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Idi mubaraka eri abantu bonna mu ggwanga, basiraamu bannaffe n'abantu bonna mu ggwanga. Kuba lunaku lwaffe lwa kujaganya, lunaku lwa kulya na kugabana n'abantu baffe. Nokyo mbaagaliza Idi ennungi yenna abantu ba Kyaddondo East n'okulonda okulungi nga 29 ennaku zituuse. Eid al-Fitr nkulu nnyo eri abasiraamu era yekomereza omwezi omutukuvu ogwa Ramadhaani. Sohail Mugabi, NTV, ku ssaawa emu.